Olunaku lwa leero lwe lunaku mawuuno omwagalwa w'abangi lwe yazaalibwa n'ateekebwa ku nsi, era bwenjogerera bino nga naawe ompuliriza atemera mu myaka gy'obukulu 42 beddu. Ono gwenjogerako si mulala y'omukulu amanyikiddwa nga Taata Solomon Kampala oba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kalira nsumulula emboozi nze omwana Soda. Guli bwe gutyo kubanga edda ennyo mu mwaka gwa 1982 ennaku z'omwezi zaali 12 omwezi ogwamukutula nsanja oba February ku Kalamatenda akamanyikiddwa nga Nkozi mu Wakiso District. Bw'atyo omukyala omuzira ennyo ono atalyerabirwa mu byafaayo bya Uganda amanyikiddwa nga Margaret Nalunkuuma lwe lunaku lwe yasengula omutuuze okuva mu nsi ya Nakabuto n'amwolekeza n'amubundula ku nsi yaffe Ssengendo Nabulamu n'atandika okwegirisa ng'ekigotta entula. Ng'ono si mulala ye Bobi Wine abasinga bwe tumuyita ensangi zino. Wali bwe gutyo nga wakayise emyezi 9 beddu bukyanga mukulu JW Ssentamu ne omwagalwa we Kabiite we baakeesa empiki. Bajjajjaffe baalugera nti akaliba akendo okalabira ku mukonda. Bw'atyo n'omwana ttono nga yakatuuka ku nsi yatandika okukola ebikolwa ebyewuunyisa ebyalaga nti mu ye ajja kuba omuntu ow'enjawulo. Yali mwana mujjagujjagu nga tannaba n'agenda ku ssomero. Kkiriza nkutuuseeko essomero lye yasookerako ogenda okubanguka. Nagambye oli ku channel zaffe ennungi okuli Export TV ku YouTube, following, subscribing, Facebook page omwana Soda, bepu ne TikTok omwana Soda. Ngenda kusaba ku lw'emboozi ennyuvu ennyingi ezikyajja. Kalira sibe entanda wano wennyini ng'ofollowing. Omwana ono omukalabakalaba amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakulira mu ghetto z'e Kamwokya era abasinga mwamulabanga n'ennyina. Olw'okuba ebyafaayo bya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebiggwayo ng'oluviiri lw'eggaali. Mugenda kunzikiriza olwaleero ebimu mbijabule nenga ggwe ky'oba omanya. Vidiyo eno tugikoze olw'okumwagaliza amazaalibwa amalungi. Mu mwaka gwa 1996 yali amaze okumala siniya ye ey'okuna Kitante Hill School, era bw'atyo O-level ng'amaze ogikuba oluku mu mutwe yeegatta ku Kololo Senior Secondary School. Eno n'akwasaganyaayo HSC era omwaka gwa 1998 nayo yali agimaliriza. Bw'atyo n'ayolekera akasozi k'abayivu e Makerere. Eno yagenda soma koosi ya MDD era omwaka gwa 2003 diploma yali mu ttaano. Era olw'okuwunzika ebyensoma ye mu bufunze omwaka gwa 2016 yaddayo okusoma amateeka mu International University of East Africa. Twolekedde ekisaawe ky'okulya mu ndago. Ekisaawe ky'okulya mu ndago Bobi Wine yakitandika mu myaka gya 2000 nga gyeyubula. Era omukulu ono yagenda okutandika okuyimba ennyimba ze ennyuvu nnyo ezanyumira bannayuganda nga yeeyita Bobby Lobo, nga lino erinnya yalijja mu kwagala okungi kwe yalina eri omugenzi Bob Marley kw'ossa n'erinnya lye erya Robert eryamutuumibwa bakadde be. Erya Bob Marley n'ajjako Bob Lobo n'alijja ku Robert n'afuuka Bob Lobo, wabula oluvannyuma ennyo yamala erinnya lye n'alikyusa n'afuuka Bobi Wine. Awo n'alyoka atusandabula disco n'embwa ne yeesigama ennyama. Era obumu ku buyimba bwe obwatukwata omubabiro kwe kuli akagoma Funtula lwe yakola ne munywanyi we ebiseera ebyo Bebe Cool. Obudde obwo yali yeeyita Dumpa Wine. Teekako n'akayimba kaabwe akalala n'ezigidi ke bayita Sunda. Era ebiseera ebyo yali musajja mukambwe nnyo mu sitayiro ya music ono wammanga okuli kidandali, reggae, dansolo ne afrobeat, era nga kasomukwataawo ne wobeera gwakutta. Ebimu ebyafuula Bobi Wine okuba omuyimbi ow'enjawulo ku bayimbi banne okuli Jose Chameleone, Bebe Cool, kwe kubanga Bobi Wine yayimbanga ennyimba ezikwata ku muntu wa wansi era n'ayimba nnyo Oluganda. Kino kyamwawula ku banne ne balowooza nti ye ali rock. Abamu ne balwanira okubeera ba international sita nga mukwano gwaffe Salim Moses. Ng'ezimu ku nnyimba ze yakuba ezikwata ku muntu wa wansi kwe kuli oluyimba lwa ghetto, obuyonjo, obulute butwawula, time bomb n'endala nnyingi. Mu kisaawe ky'okuyimba yalina embiranye ey'amaanyi nnyo ne munywanyi we Bebe Cool. Era ebiseera ebyo baategekanga n'ebivulu ebikontana. Ngono tugeze bw'ateeka ku Africana ono abeera ku Serena, ngono bw'ateeka Colin Hotels ono abeera ku Satellite Beach, wama ne beenogera ku Lupiiya. Wabula Bobi Wine afuuka omulala ennyo era ow'enjawulo ku bayimbi banne. Omwezi gwali gwakafuumula mpawu omwaka 2017 bwe yavaayo n'alangirira okwesimbawo ku bubaka bwa Parliament okuva mu constituency ye eya Kyaddondo East Constituency. Engeri gye yanoonyangamu akaluluke
yamufuula ow'enjawulo nnyo eri banne abalala era kino kyamwongera obuganzi mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru wa Uganda. Era mu kalulu ako kennyini aka by election kye yakola minywanyi gye okuli Sitenda Ssebalu eyali owa NRM ne Apollo Kantinti owa FDC anti yabaleka bafumbya myagi yabakuba akalulu n'enkoona ne ziwunta. Omukolo ogw'okulayira yasuubiza Kabiite we Babula Etungu nti Kabubeddi olina okubeerako First Lady wa Uganda. First Lady kyekitiibwa ekiweebwa omukyala w'omukulembeze w'eggwanga. Kino kyaleka mukwano gwaffe Yoseritibu abulwa ng'enjoka zeggunda kumukumu. Era mu butongole mu mwezi gwa Kasambula ng'ennaku z'omwezi 24 omwaka gwa 2019 Bobi Wine yavaayo n'akitegeeza ensi nga bwe yali agenda okuvuganya ku ntebe y'eggwanga. Obudde obwo teyalina kibiina mu yali agenda kujja kuvuganya mukulu muzeeyi wabula oluvannyuma ennyo yafuna ekibiina kye yatuuma oluvannyuma National Unity Platform oba NUP. Era ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa Museenene omwaka 2020 akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kamutongoza mu lwatu nti agwanidde era agenda kuvuganya mu butongole ku ntebe y'eggwanga. Era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi gwa Museenene gwennyini nga wakayise ennaku 3 nga bamutongoza yayolekera ebugwanjuba bwa Uganda oba Western Uganda mu Lunyanyimbe mu Mbalala City okutongoza kampeyini ze. Ebyamutuukako eyo byali bingi ne mu kampeyini byonna ebyamutuukako bannayuganda abasinga mu bijjukira ng'ebyabaddewo juuzi. Era akalulu ka 2021 yakalimu bunnambirira era okusinziira mu gava mu nkambi ya National Unity Platform galaga nti Bobi Wine ye mukulembeze w'abantu. Kyemba ntegeeza naawe okitegeera kuba oli muntu mukulu. Wenjogerera kaakati Bobi Wine yafuuka ekimu ku ky'obugagga mu ggwanga lyattu Uganda ng'afunwamu abali ku opposition n'abali mu gavumenti. Okumanya Bobi Wine musajja w'amaanyi osobola okkeera bukeezi enkya n'omuvuma buvumi n'ofuuka w'amaanyi mu ggwanga. Bantu bangi abalina emirimu nga bavuma Bobi Wine, bantu bangi abalina ekyokulya lwa kuvuma Bobi Wine. Kino kimufuula ow'enjawulo nnyo ku bantu abalala. Bantu bangi abasowoddeyo obwanga okumulwanyisa n'okumunafuya naye asigadde akyayimiridde. Alina abaana bana, alina amaka. Ekyobugagga kyasinza banne bonna mu ggwanga lyattu Uganda kwe kwagala ensi ye n'okugirwanirira n'omukwano ogw'amaanyi ogw'ekimemete bannayuganda gwe bamulaga. Nakutegeezezza nti obulamu bwa Bobi Wine tebuggwa malojjo bw'omu ng'akakubo akagenda mu loogi naye olw'obufunda bw'obudde kkiriza nsinzire wano wennyini mwagaliza amazaalibwa ge ag'emyaka 42 amalungi. Era olunaku lwaleero ssebo akatambi kano ng'okafunye kongereyo eri bunnayuganda ayagala Bobi Wine nti twakamukoledde olw'omukwano omungi era kateereddwamu ssente. Bannaffe aba Cambridge Junior School bano basangibwa Matugga Kito balina deke ya nasale ne primary. Omwana wadde awaayo school fees zokka n'owa boarding bw'atyo. Ebisigadde byonna ebikozesebwa abisanga ku ssomero omuli ebitabo, peni, pencil set ne lula, ow'ekisulo, omufaliso, bucket, sowaani, ebikopo byonna abisanga ku ssomero. Beeyune ku bwangu n'embiro omwana wo asobole okugunjulwa. Ennamba y'essimu eri 0752 52 8651 oba 0773 011412 ne ku WhatsApp kwebali osobola obbakubirako n'otwalayo omwana wo n'agunjulwa. Mutaayi kkiriza ekitundu ekisooka nkikomyeko wano. Ekitundu kyaffe ekyokubiri ogenda kisanga ku YouTube channel yaffe emanyikiddwa nga Export TV. Genda ku YouTube teekamu XPO TV osobole okunyumirwa obuwoomu n'emboozi gye twateeseteese ku mukulu amanyikiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukuleetedde amannya ge gonna n'ebyali mu kampeyini byonna. Naye olwaleero kkiriza nfundikire wano. Mukama Katonda omulungi akunkuumire.